President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanensonga zino bwati bw'adazigambye. Ye bwetufuna chance before 2026 nga the chance requires us to stand up, we shall stand up. That's what the president also says. Devo Bobi, nice to see you. Even the president says chance webanga eze tujajikozesa, because something small can spark something big. Bino bagoba abantu kumataka, abantu abo bayinza okwesalawo ne bagina mu kibuga ne bekalakasa, ne bamenya kasokoso, ne bamenya simanya bugolobi, ne bamenya simanya wa, ne bamenya kawempe. That can also be a reason for someone to stand up. So when these people stand up because baba menye, muganda wange, bomu inzo okutandikira otaimu bomu. As you say in Kenya, inti bali bekalakasa specifically for the finance bill. Ne along mukwekalakasa ne bagamba ne lwaki chaitavako lumu. Lwaki okwekalakasa kuno tetukwongerayo. Ne president we avayo owa Kenya nagamba tikale ebya financial bill mbisazizaamu tebiriyo mu nsonyiwe tujja kubisaininga. Ne bagamba wa kati tukoye n'entebe giveeko lumu. Sekyo kyengamba nti something can be small ne spark neva munga nene. Tuzo kwekalakasa abantu baddewa spark ne atikiraawo sebo ne tulumba State House. So we tufuna chance before 2026, we shall use it. But when 2026 reaches nga tetufunye chance eyo tujalumba kalulu. Ate bwe tulumba kalulu ne babba kalulu kaffe, awe era still tuba tufunye reason y'okuyimuka. Ntina kalulu bakabbye, akalulu bakakutemu, eyo nayo eba spark. Tetukkiriza kwebaka ku luno. Let us not accept to sleep this time. Tetukkiriza kwebaka ku luno. Bwe tutuka mu 2026 nga tetunaba kuyimuka, ne tufata akalulu, ne tukakuba, ballot ne tugikuba, outcomes ne zivaayo, ne balanga nti Museveni asinze, nga ffe tulina evidence waffe nti Museveni twamusinze. That is a chance for us to stand up because we have a strong reason behind nti batubye. Eyo chance tetwagikozesa in 2021, ne this time eyo chance tulina okugikozesa. Because if we don't use this chance, abasajja ne batuula 2026 ne baddayo mu State House, Uganda nekomawo kuba nomo, tuba tuwedde. Bajja tukalakata paka 2031. Ningo manye ebintu bibajja okukola paka 2031. Bajja kuza Uganda mabega, bajja kulutinga Uganda, bajja kusenda, bajja kugoba abantu, bajja kuongeza ebintu. Sukali gogula 15, nya 5 jja kuba mugula nusu 8 kilo. Omuchere gogula 13 kilo, oba 14 oba 15 kilo, omuchere ogujja gugula nusu 9. That time is going to come. So we have reasons to stand up. So nchidamu 2026 wetuuka nga tetufunye reason etuyimusa, netuka mu kalulu ne batubba. Let us use that chance to stand up as Ugandans. We use that chance to stand up as Ugandans to fight for our country. Because Museveni are prepared okuteekako kitabani kye. He's very prepared 100%. Era he's very sure. Era that is why he's funding mutabaniwe ateekewo simanya political party. Museveni ari 100% sure nti mutabaniwe agina kukituulamu. So twina okulwana before Muhoozi okutula ku ntebe yaffe.
entebe Museveni gyatuddeko si ye, si ntebe ye, entebe yaffe. But when 2026 reaches, baganda bange, Muhoozi natula kweyo entebe, oba taata we natukalakata paka 2031, we shall be doomed. We shall be doomed. We shall be doomed. We shall be doomed. Bad style. So, diversions zigenda kujja, diversions zigenda kweyongerayo, diversions bagenda kuteekamu ssente, bagenda kukuba abantu wano, mujja temwewuunya. Batandise okusabula PTA, batandise okusabula Lumbuye, batandise okusabula kwegamba. But don't be surprised. Just nti amajja gakoze eki gasomye dda. Yes, drone kyekiriwo. Hello. Networker? Yes. UN wants to put sanctions on UG. Kyekiriwo blood. Yeah, tukuwulira. Facebook kwe bali bakuwulira. Museveni tatutiisa. Okitegeera. Tatutiisa naale tugenda mutwala. Ye byayagala ebyo byakumutya naye tetugenda mutya. Okitegeera. Bamwetoolodde essaawa zino leka nkulambululireko ekintu. Museveni oyo azze bakola obuvuyo batabangula ensi agenza atabangudde Sudaani, atabangudde Congo, agenza atabangula era byabadde ayagala otwale Kenya, bannakenya lwakuba beebeereddemu ne babikola ki? Ne bateeka ka agenti ke ku nninga. Kati Museveni ssaawa zino bagenda ne bakusala olukwesikwesi ne bajja Rwanda mu gundi ya Bungereza. Okitegeera? Mukago gwa Bungereza. Bamala ojija mukago gwa Bungereza, Museveni ne Kagame balasajja tebatufuulinga. Museveni ne Kagame bazze bakola babiri. Okitegeera? Buli kye bakola kyonna kibeera calculated, tebakolanga konsobi, tebayawukanangako. Ebyo byonna bye bateerawo katemba mu bagadde boda biki ebyo nabikubirawo. Yonna yali katemba. Kati ssaawa zino UN Bufalansa yali etwala Rwanda. Okitegeera? Bamala bakola olukwesikwesi bagijjamu mu mukago gwa Bufalansa bagiteeka mu mukago gwa Bungereza. Kati Bufalansa nayo okuzza omuliro ssaawa zino badde enoonyereza ku bigenda e Congo, yadde nabo mwe bali mu Congo babba. Abazungu bonna tukimanyi babba bali mu Congo babba. Naye Bufalansa okwagala okulabisa bano abasajja, okitegeera, ekoze ripooti bagifulumiza leero nga Museveni balaga abadde asupportinga M23 era ne bagundi ba commanders butereevu badde bafulumanga Congo ne bajja e Uganda nga bafuna relief oba n'okubeera recharged from Uganda. Okitegeera, ne all along badde batusiriwaza M23 simanya biki akwatiddeko abantu. Okitegeera? Okitegeera? Kati ripooti evuddeyo bagisomye mu UN ng'erambika bino bibadde mu mbumbu tumulumiriza ne tuva ne twogera babimanyiiko nga tewali kikolebwa. Naye kati saa zino ekintu kituuse mu UN report already eri mu UN n'obujulizi nga bukola ki kwe buli. Kati Museveni atugamba ki? So alwanisa bannayuganda ate alwanisa n'abantu bennyini bazza serving ebbanga lyonna. Okitegeera? Lwakuba ensobi eriwo eriemu ffe nga bannayuganda tetunnategeera buvunaanyizibwa bwaffe, tetunnategeera n'amaanyi ge tulina eri eggwanga lyaffe. Bano abasajja ate nga kiri systematic, abasajja bajjanga batukyayisa Uganda mpola. Ebya Uganda tebitukwatako, birina bye bikwatako bali ab'amakooti bampuuga sitayiro balukwago simanya baani bonna abo ab'amakooti abazze beerimbika mu byobufuzi bassemujo ŋŋanda bonna abo. Okitegeera? Kati ffe ne batulaga mbu nno tebitukwatako nnyo, bano bye balina otutegeerera, be tulina okulonda bye balina otutegeerera. Kyovola bajja baleetera bu ambulance mu constituencies, babaleetera ebintu ebyenjawulo mu constituency bye batalina kukola. Ekifo ky'okuteekawo embeera amalwaliro ga gavumenti ga functioninge nga ambulance eva mu ddwaliro lya gavumenti nejja n'ekimma munnayuganda omutwala mu ddwaliro bo bajja kukulaga yagenda okugula ki ambulance. Enkola nze sigikiririzangamu from day one. Kuba ekyo kiyamba munnabyabufuzi. Awo Museveni kyekifaananyi kye yatusiigidde kye yatuteereddewo ng'atulaga mbu nabo bwe balina otukulembera era be balina otukola ki
balina otutegeerera mu limbeera yonna yonna n'ateekawo kirihabu gundi kye kirihabu center kye kiri eno gundi kino ekyekyenkwanzi ate ne bannabyabufuzi n'abakwata owulya ssebo ne bannabyabufuzi n'abakwata ate nabo ate n'abatwala ekyankwanzi n'ayongera obbasikamu obwongo okitegeera kati oyo Museveni embeera gye zaatuteekamu naye bannayuganda singa tuva mu ako akagundi ako akatiba kaatutaddemu ako ako akasero kaatutaddemu singa obwongo bwaffe buvaamu bwe tuti ne tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ne tutegeera amaanyi ge tulina Uganda yaffe buli kimu twegayirira bwegayiza omuntu n'okufuna endagamuntu n'obeera ng'ogenda ku nnira n'owegayirira bwegayirizi n'ofuna passport olina kwegayirira bwegayirizi eyiyo oyo omukozi osobola n'omukuba empi nga ayina katemba gwakuzannya yenna kuba gwe boosi we omusolo gwo gwe gumusasula tiyandibaddemu ekyo kifo nga tosasula musolo okitegeera naye tetumanyi buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda bwe buzibu bwe tulina tetumanyi namaanyi gaffe nga bannansi Uganda yaffe okitegeera Uganda yaffe Museveni bonna obali bwazaategeka byonna byazaakola katemba gwazaazannya n'okubrainwashinga abantu singa tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe byebigambo by'owulira Kenya munnakenya avaayo n'agamba this is my right Ruto ogenda toyina kyoli just mukulembeze twakulonda bulonzi nga toyina tukulemberako just kaseera kabale omala otambula okole ki ogende ensi Kenya ogenda fugako kyofuze ogirekewo otambula ogende kyekimu kyekiri e Uganda Museveni ayina fugako obufuzi atambula agende okitegeera ayina yambako just mu process y'okuza eggwanga okitegeera n'okumaakuma bannansi kyekyo kyokka ate olwedde talina kikola okitegeera kati ffe bannansi ate tetumanyi okitegeera tuba bajja bafumbira piraawo bannansi obalaye nga bagendayo okitegeera buga jja bateerawo egundi y'emmere naye nga yababba ssente eziyinza okuyamba eddwaliro ddamba ng'omuntu omu yazezibika ate ng'ako ke katono ke baamenshoninga ku ze balya okitegeera bannansi bajja kgendayo bakuumulukuke bagende balye emmere so we tuba nga tetunategeera buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda tukyabonaabona nnyo naye ate nga tugenda butegeera twagala tetwagala okitegeera bino ebigambo abantu bajja abalanzi bajja nga babagamba bannaaye n'amataka ge muliko bajja tuuka bagabajjeko n'ebijja byammwe bajja bisengula byayogerwa ne his excellency yennyini ezo statements yazikola mu kalulu tebibaddeewo temubirabye kati bingi bigenda tuukawo we tuba nga tetwejje mu kagundi ke tulimu kana akatiba okitegeera so munnayuganda yenna nze wano okwogera nga mbateekamu confidence munnayuganda yenna oba oyogera ku nsonga za Uganda zoogereko ng'eyiyo Uganda yiyo nga ggwe munnayuganda piti Uganda yiyo nga ggwe si ya Museveni si ya bano bannabyabufuzi ekyo kasita tunakitegeera mbu Uganda yaffe fe abagirinako obuvunaanyizibwa n'enfuga yaayo manya n'enkulemberwa yaayo fe abalina ogirestructuringa so si bano bannabyabufuzi Museveni be yatuteerawo wa system ya Museveni yerina bitukolera ebyo okitegeera kasita tunategeera ebintu ng'ebyo bannayuganda tugenda zuukuka twogeze eddoboozi eri limu okitegeera ne muvunnamira bannabyabufuzi be musasula ne mukabira bannabyabufuzi oweerera abaana mbu basale be musasula ku ssente yaffe okitegeera ekyo ekintu singa kituvaamu bannayuganda ne Uganda owa wansi ategeere message eyo munnayuganda nga gwotunuzaamu kamera akugamba ekintu eki Museveni oli mukozi waffe kasaba nakitegeera Museveni mukozi wa ggwanga okitegeera kasaba nategeera Museveni mukozi wa ggwanga n'abasajja beekuumiddeko ebitiibwa okitegeera naye nga bibashieldinga bushieldinzi kyekyo kyetulabye Mengo bagenze nga bagirya mpola kwekuumirako obuyinza nakwewa buyinza bw'amaanyi nabana abantu kukkiriza kuvunnamira abo obusajja okitegeera singa tekyaliwo abantu nga bavunnamira abasajja bannabyabufuzi bwe mwalonda mmwe bennyini abamu be mu sekondi zogenda mu bifo ebimu kati nga Mayiga naye ng'atuuka enkeera nga abamerako ng'abataka mwe bali mu Buganda tutuuka tutya kweyembeera nga Buganda erina abataka abalonda oba ababeera mu nteekateeka eziteekako kabaka akulembera Obuganda gono Mayiga omukozi owammwe ate atandika obategeerera okitegeera omukopi so ekyo kyonna kiva kweyembeera
butamanya buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi butamanya ki kye tuli eri ensi yaffe. Uganda weetali tetuliiwo, okitegeera. Uganda weegenda bukyamu naffe tugenda ba bakyamu buli kimu kye tukola. Eyo message olaba eryo abakadaama abakaaba mu mabanga g'abawalabu, abantu ababbira amataka, buli kimu okubonabona kwa Munnayuganda okubanga Munnayuganda asobola obeera sitaaka mu COVID nga tebasobola mujjayo, naye ng'ensi zino n'abantu baazo. Oyo yenna Katemba n'obuvuyo bonna buva ku ekyo, okitegeera. So kati eddoboozi tetwagala okuwulira ku ground liri eri limu Munnayuganda kubanga Uganda yo. Tunuulira, let me give you a simple example. Example eri simple eri wano Palestine. Palestine bali kutta abantu. Olya sebo. Bali kutta abantu. Abazungu beekobaanye n'abana abantu bano abali awo. Saagala kuboogera ku gundi bayinza ojjijira. Abantu abo bazze batta abantu. Ne kaakati bakyatta abantu. Owulira, oli n'akwata bbomu n'agisuula ku nkambi y'abanoonyi b'obubudamu ku zitenti. Wali zitenti. Nadda abantu nga 10 n'avaawo. Okitegeera ne balondawo biwuduwudu eby'abantu. N'avaawo n'atambula n'agenda. Bano abantu babakoze ebintu ebyo byonna ssaawa zino. Wallahi nga ntya Mukama Katonda. Abantu bali kusimba bimuli ku street. Street zibamenye. Amayumba ge bamenye. Bali kusimba bimuli. Eddwaliro libaawo kuba erimu eddene. Batandise olikolako renovation. Baali kuba ne balireka ku ttaka. Batandise odizimba buto. Bannansi mu katono ke balina. Companies z'abannansi ku katono ke zibadde zisigazzaawo ke bakutte okuzimba ensi yaabwe. So we tutaatuuke ku eryo ssa nga tutya okufa, bali bafa. Bali kutta abantu kati bali mu 3,800 right now. 3,800. Emitwalo 2 kitundu. Baana. Olira. Baana be bakatta. Kati ffe tutya okufa. Tutya okufa bakuba omuntu omwe essasi. Akakebe katiya gas ffenna ne tudduka. Tetunnatuuka kwagala nkyukakyuka tunaabeera nga tukyalimu ey'embeera. Tulabe ku byokulabirako ebyetoolodde bannange. Tunuulira example gye nkuwadde ya Palestine. Ssaawa zino balizimba ddwaliro. Bagambye tetugenda fuluma. Bagambye Egypt egulewo border bafulume baagaana ne bagamba tetulina we tugenda. Eno nsi yaffe lino ttaka lyaffe. That is why olaba. That's why point najoogerako nengamba sikkiriza mweno statement eno egamba nti nno ife bannayuganda amagye gaffe makambwe ennyo, busimanya amagye ga Kenya bo bakozesa simanya rubber bullets, fano mu Uganda bakozesa amasasi agaddala. Nedda tekiri be batyo. In Kenya banansi bayimuka bonna ne ba outnumbering'a poliisi. So here in Uganda kyekimu naffe bwe tuyimuka ne tu outnumberinga police bajja kutya. The same way police in Kenya feared. Ng'omupoliisi ali omu ninga abantu belinga nga 10. There's nothing you can do ng'oli sirikale ddala. N'obanga wine emundu ina amasasi nenga muli basirikale 10 ng'abantu bwe mulabako balinganga 100 mudduka era mukakana era mubeera hambo. So naffe in Uganda kye tulina okukola bwe tubeera nga tuli bangi nnyo ne tuyimuka nga tuli bangi nnyo, numbers, they fear numbers. Abapolisi baffe abakambwe bano be mulaba simanya UPDF simanya military police, they fear numbers. Era kasa tubanga tuli bangi nnyo, trust me they can do nothing because balabanga tuli bangi. So I don't believe in that. Mbusimanya ffe abaffe akukuba batuni ku mutwe lwakubanga muli batini bo bangi. Akukuba batuni ku mutwe kubanga alaba the number is small. Instead they are the ones outnumbering us. Naye wekibera vice versa, ffe ne tubeera bangi nnyo. We can do what Kenya did. It's all about numbers. It's not all about mbuno bannakenya bo bakulidde ku muceera abapoliisi fe abaffe balidde kalo balina simanya ro musimanya omupoliisi wa Uganda akukuba esasi ku mutwe owa Kenya tasobola kukuba. It is all about numbers. We tubeera nga tuli bangi polisi yaffe ejja kweyisa nga abakenya because Kenyans what helped them it is numbers. Ffe wano tugamba muyimuke mugalewo amaduuka ffenna tugwere mu kibuga osanga abantu nga bali ku byabwe bagenze kukola.
nga lwaki poliisi oba kitegeera. So it is all about numbers Luwira Kyakabi. Ezo numbers zituukako muganda wange kyekyo era abasomesa baffe banne batuyambeko. Bano abantu twetaaga bannayuganda beetaaga ku rehabilitatinga. Okitegeera? Tulina ekintu kye tubaddemu ebbanga lyonna kye tutannavaamu. Mulimu abakivuddemu, mulimu abakyakirimu. Okitegeera? Tetumanyi buvunaanyizibwa bwaffe eri nsi yaffe abasinga obungi. Okitegeera? Bino bagamba mbuno patriotism ya Museveni ejja preaching nedda. Eyo just babeera babajjamu just ntegeera ntuufu. Na kwagala ggwanga lyo Museveni aba ali ku distancinga ku Uganda. Okitegeera? Aba distancinga munnansi ku ggwanga lye. Yasin Kyakabi. Kati bannayuganda n'abasomesa bonna abasomesa batuyambeko okutegeeza bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe eri ensi yaabwe. People fight for their countries. Era ensi ezitasituse kulwanirira nsi zaazo zonna zikomekkerera ziri mu ethnic cleansing. Zikomekkerera nga bannansi bonna babeeze babajjeewo bonna tebakyaliwo. Okitegeera? Ate nga kisoboka naye waffe kisoboka bulungi e Uganda. Okitegeera? Kisoboka bulungi e Uganda naye ezo namba zo zijja munnayuganda kasita n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe what? Nkukakasa bagenda yimuka. Yes. Nkukakasa bajja yimuka boogeza eddoboozi eririmu. Yes. Bwe tunaava mu kana akatiba mbuno munnabyabufuzi yalina okuwa ssente ezitwala omulwaddewo mu ddwaliro. Munnabyabufuzi yalina okuwa kabbasale ng'omukaabiridde. Akuzunze jangu ku ofiisi yange. Otambule ennaku 2 jja kudda enkyo jja kukola bw'ati. Mbwalyoka akwate kuba mulekwa munnabyabufuzi. Nedda tekiriyo. Eggwanga lye lirina okulabirira abantu baalyo. Wa abantu baalyo balisasula. Bazimba government schools. Oba nga tulina sente za fees omwana omutwala mu government school bonna basome ne tetuziina bazimenyemenye ne bazi hotels embwa zino. Ku mulembe gwabwe gwe gusinze okwewolebwako ssente naye ssente obabuuza zikoze eki nga n'omulembe gwa Amini yaleka alina byakozeewo bye batutte n'otwala ebimu ssaawa zino. Olira ebyo batutte n'otwala Amini yabikola teyaleka bbanja lino libyewozeewo. Museveni omubuuza ebbanja lye muzzemu ewola lyonna ssente zirazeewo. Zikuzizza nsi yaabwe. Era zigenze mu nsi yaabwe na kutondawo ntalo na kwegaggawaza ndooza tegekera famire ye nga bwe yagamba. N'omukulembeze omulamba n'avaayo statement Museveni gye yakola era esobola ositula bannayuganda singa twali tuli ku level y'Abannakenya. Muntegeera oba mu kwagala eggwanga lyaffe. Statement Museveni gye yavaayo n'akola olunaku lumu n'agamba nze siri mukozi wammwe. Siri mukozi wammwe naye nga ofiisi gy'alimu ya bukozi alina kukolerera ffe oyo mukozi waffe Museveni. Byajjakolera family ye. Kyazaalaga bannayuganda alinga atuyamba n'otuyamba ssebo. Okitegeera? Naye nga ofiisi gy'alimu mukozi wa bannayuganda mukozi wa Uganda. Naye ye akulaga wano mbu si mukozi wa Uganda kati onkakasa otya mbuno omuntu afulumiza statement bweto mu public wagenda enkyankwaza agenda kusomesa kwagala Uganda. Wakutwala ekyankwaza omuntu bw'ati afulumiza statement bweto asobola okusomesa okwagala Uganda. Tasobola. Basaba bajjamu obwongo buli agenze kyankwanza akomawo nga mall akomawo nga dummy. Okitegeera? So it's high time bannayuganda tutandike buto si kikeerezi tusobola. Si kikeerezi ennamba ebuuse. Ssaawa zino esobola okubuusa ennamba ekyasigalidde. Okitegeera? Ate tetwetaaga na nnamba nnyingi. Wali abagenda obbeera mu byalo nga tugenda banunula bununuzi nga tebamanyi na kumanya. Uganda ekyuke nga bo tebamanyi na kumanya. Okitegeera bategeere luvannyuma Museveni bamugjeeko. Okitegeera abo nabo gye bali. So tulimu emitendera waliwo class erina okubeera ku front line. Waliwo class erina obeera ku front line abawulira bino ebintu n'ababitegeera. Okitegeera? Then wabawo class ate emu nga yo tugenda gidraginga budraginzi bandi wagoni Banakola ntya bebo boyogeddeko abagulawo amaduuka era Kenya amaduuka buli yagulawo amaduuka lo kavidi akasa tuleke omusomali omu nga akuba abantu amasasi yaraguddewo coffee shop ye ne bamugamba ogulawo otya
nga twagambye tugenda kwekalakasa ekyali Mombasa ekyo. It happened in Mombasa. Ne bamugamba oggulawo otya n'akuba amasasi n'akuba n'omuntu omwawe essasi ne bagamba kati gw'ogenda kufa amasasi gagenda kugwamu mu pisto. Nawe ogenda kufeera bamukolako naye. Okitegeera? Bamuta naye. So kati abo abantu abo abeesigiriza ne baggulawo tugenda tuuka time. Era amaduuka bayiza ge baaluutinga mu Kenya beebo abaawaliriza ne bajja mu maduuka okukola. Okitegeera? Agasinga obungi geego ge baaluutinga. Okitegeera? Kati nabo balina ansa yaabwe singa Munnayuganda anaategeera. Singa tunaategeera ekyokukola. Abo bonna balina ansa yaabwe. Era emaali yaabwe bajja yingira Uganda empya nga baavu. Okitegeera? Obusiru bwabwe bajja bukungula. Ate eri musiru atagenda kungula. Okitegeera? Abo bonna abavaayo ne boogera ebigambo gambe bitategerekeka ne boogeza obuyinza bonna ne bakudaala bonna balina payment yaabwe ejja. Naye tulina okuyiga ekintu ekituufu gye tulina okuyiga eri Uganda yaffe, patriotism entuufu gye tulina okuteeka gye tulina instillinga mu bantu ssaawa zino. Okitegeera? Kwagala Uganda. Okitegeera? Mu kwagala Uganda olina otegeera Uganda etandikira ku ggwe era osasula omusolo buli kibiriti ky'ogula kyonna kiriko omusolo. Kitegeeza ogwo omusolo gwe genda osasula ate Museveni. Okitegeera? Gwe genda osasula Museveni. Ogwo omusolo gw'osasula. So kati Museveni aba mukozi wo. Ebyavaayo n'agamba musi mukozi waffe ye is a freedom fighter. Freedom fighter ki? Dembe ki lyalese mu Uganda? Dembe ki? Kujja kukuta abantu. Ng'akyasobola okukwata ebijambiya ne batema abantu. Okitegeera? Dembe ki lyalese mu Uganda kukka? Uganda. Museveni talina ddembe lyaleese. Talina. Leeta ng'asobola okukwata ennyonyi ne zigenda ne zookya olubiri lulambo olw'Ekaseese. Lye eddembe lyagamba. Nga yeeyita freedom fighter mbu naye. Leeta ng'akyasobola okukwata Abannayuganda ne babasiyagira mu zi safe house ze. Akyasobola okukwata Bannayuganda mu myaka 2 bamacete ya sini nga tabaguddeeko musango gwonna. Lye eddembe lyaleeta mu Uganda. Abali ku Facebook kyakabi. Gundi yonna gye yalwanira mu freedom fighter. Tebiriyo scammer. Museveni scammer. He's a scammer. He's a thug. Scammer talina ddembe lyaleeta. Ate n'ekirala okubeeramu entebe tatuyamba waba atuyamba agiveemu kale. Alawo ba Uganda enedde emabega. So Bannayuganda tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe nga Bannayuganda eri ensi yaffe. That's it. Yenteesa yange mukulu. Weebale nnyo. Abali ku Facebook kyakabi nnyo. Tujja kuchalinga TikTok mpola. Twakatandika tuli bapya ku TikTok. Facebook yo bali mu class already. TikTok twakagitandika I think this week. But with time ejja kwatayo bulungi nnyo. So information mumuwidde bulungi. Ugandans, let us be serious. Nkiddamu omulundi ogusembayo 2026 bwe tumala akalulu be bati ne batubba bannange tuyimuke because tuba tuyina ensonga etuyimusa. Nsonga ki? Batubbye. Nsonga ki? Our victory is being stolen. Nsonga ki? Akalulu bakakuttemu. Nsonga ki? Baloti yaffe bagikuttemu. Let us stand up. Tetuwa Museveni chance kudda. Peaceful or not peaceful, tetumuwa chance. Era nga president always bwagamba niwe tubanga tetutuse 2026 chance kastajja before 2026. Let us utilize that chance. Ensonga eno ngiremerako nnyo. Let us utilize that chance. Bwe tugamba nti mugalewo amaduuka banange cooperate mugagale. Bwe tuba tetufunye chance eyo ne tuka 2026 ne tulumba akalulu ne kaggwa ne tulinda announcements gasiyo n'okujjako internet tetujja kubikiriza. Tulina okubeera steady and alert. Bwe babbira akalulu kaffe ne bannaunsinga Museveni as the winner, baganda bange, that is now a reason to stand up and do what Kenya did. Museveni sebo n'amagye gamukoowa.
Museveni amaje gamukowa you people. They can't talk. Nabo babayisanga ffe abali mu struggle. Bovayo mu majje n'olaga nti nowagira His Excellency Bobi Wine bakuteekayo mukomera. Eyo mbuya barracks ine komera go down mu ndeeyo. Bagatako kati ne CMI. Amajje gabeta UPDF gakowa Museveni. That is why enaku zino operation azwaba SFC, because SFC 85% they are from Rwanda. 85% of SFC they are from Rwanda. Operationals wabo Chiboko kuba bana Uganda SFC jasindika. Naye amajje gaffe ge bayita UPDF, Uganda People's Defense Forces, bali muzibalakisa wombuya doing nothing. Na ye we bavaayo ne balaga banji nyo bali mukomera. Banji nyo bali mukomera nga bajasi just because they love His Excellency Bobi Wine. Era nga balaga ko interest in His Excellency Bobi Wine. So kyona okutegeera nti n'amajje gakowa Museveni. Kino okutegeera nti n'abapoliisi mwebali abakowa Museveni. Kyona okumanya nti ne mu gavumenti muno mwebali abakowa Museveni. Just abasobola kujjayo faces zaabwe because they will be killed, abducted, drones zijja kuluma. Nenga gye bali quietly. Nenga basaba His Excellency Bobi Wine ajaddi. Bana basirikale, they want that 1M. They want that 1M. Every month 1M from the president. Bazaagala nete basobola kulaga mululu at this moment because bakimanyi drones zijja kusoma. Museveni sibasiba n'abapoliisi. Museveni sibasiba n'amajje abateekayo mukomera gwe kasitolaga nti nno His Excellency Bobi Wine omulimu. Mujukira omusajja waziti 2021 yakirira wansi Kamocha nga yambadde ballet ya People Power nenga ali mu combat ya UPDF nga n'amayinja ayina. Oyo gayi paka leero tetumanyi wajali. Bamukwata twasemba kumulaba nga bamuggyemu engato. Twasemba kumulaba nga bamuggyemu engato nga bamutuuziza wansi. We have never seen that guy paka leero. Over they killed him, over what? We have never seen him. Sylvia Chajikwatamu as usual. Thugs, batya information, batya okubalabisa. So baganda bange, byebyo. Bino Museveni byemu kukola in Buganda. He is not going to stop. Tagina kulekerawo. Bamekomyewo kati. Bagala kujjako live eno. Bagala kujikuulako. On Facebook. So my brothers and sisters, please, bwetufuna chance tugikozese negomba bana Kenya. But it is okay. We can also do it in Uganda. So as though President wa Kenya abantu ayogera nabo via Facebook live, akola video, akola live, atya n'okutuuka mu bantu abo bamutuusiza, atya n'okutuuka mu bantu because akimanyi omwana ajja kwevaamu akwate ejjinja alimukube. Kati akola Facebook live, video nagireleasinga, na recordinga video dakika 10 nga yemukwenyonyolako ye nagirelease awe bamutuusiza. But it was just something very small like this finance bill. Finance bill ne sparkinga va ku ntebe sebo. N'entebe giveeko. Mbateka kati sijja kusayininga, ngena kukendeza abakozi ba gavumenti, ngena kukendeza ba advisor, tetwagala kumanya va ku ntebe. That is Kenya. So kyembagamba, here in Uganda also something small can spark something big. Basubuzi bekalakasa nekikwatirira awo sebo mbyokusaaga nga bwe mwalaba Free Bobi Wine kyali kikutteyo mu byokusaaga naku 3 nga site eri ku muliro.
tuba kweyongeramu ekibuli in free Bobi Wine Museveni twani mujeko. So something small can spark something big that will give us glory, our victory. Ugandans are busy eating matoke, yes, but they cry every day. Omusolo mpulire nako ne basalako omukazi atunda just nyanya butungulu ne bamujjako omusolo. The tax baba taxinga sebo nogamba kanzi sijja kubba kangende nyonyeyo kasimo lumane ngule simu cover za masimu ngule zi screen guard ndaliko kuzitambuza bakusanga bakutwala. Can you imagine? Nga lwaki omwana tamayuka muko 30 seconds nakusanga ng'otambula nakukuba nakujja kwesimu nakujja ko wallet. It's caused by the government because omwana akulaze ntino kati ye takyayagala bya kiyaye kakati ayagala kola uye iza afunyeyo emitwalo 5 nagamba kati kangule screen guard ngazizo kangule cover za masimu kangule amanda ga masimu kangule spare za masimu nkatayiko kuzitembeya. Kesisi ewe mutuuka ko Jack paka mu motoka koti ya kesisi etulirawo immediate terwawo etulirawo ASAP nibakusindika luzira katomwana bavayo after 80 months aja kubera mukambwe. So the government has caused everything that you see. It is the government. Job opportunities mie tewali. And they were busy discussing on how they want to start arresting poor people. But anko kubabuza ebibuuzo mbu lwaki oli mwavu. Government ekoze buli kimu to make sure nti mugagawala. Lwaki olemedde mu bwavu. Mabiwulidde. Tikyalumbi yabisomako nange najja nembisomako. Ono mukazi Nabanja was representing Museveni. Nga bali serious sebo bagena kwata buli munaku. Bakutwale ku police bakubuuze lwaki oli yala. Simanya myoga tujirese, simanya tulese program mwena mugagawale, bakugamba nti no fena tuli babbinga mmwe. Nabanja baba gamba nti no fena tuli babbinga mmwe. Muli bagaga because muli babbi. You feed on our money, taxpayers' money. Don't think that everyone has that opportunity. Even if some of us had that opportunity, tetwandi badde babbinga mmwe because we have Uganda at heart. Neba kuwa amabati gendo savinga abanaku ne muzikuba busu ne muzimbaza apartments ne mujjati ne mulinyirira abanaku lwaki muli baavu lwaki muludde mu bwavu nenga mmwe obugaga bwe muyina it is our sweat. Sente wizibanga zikendera muko nga muongeza omusolo and you disturb people. Mujabisasulira Nabanja mujabisasulira Sadolini Anita Mungu bilanji mujja kubisasulira. Ezengoye ezo yambala ezi za milioni 8 simanya euros 12 ojabisasulira. That is taxpayers' money. Mujja kubirekawo mujja kudduka emisinde mujja kudduka. Don't think it no in Kenya abantu tebaduse. Mulimu ba minister abamu bafulumye dda Kenya. Mulimu ba minister abamu bafulumye dda Kenya. They are not ready to lose their lives. They are not ready to be burnt in their houses. Bafulumye dda Kenya. Mujja kudduka nammwe. Mujja kudduka. Buli kimu mujja kukireka. Motoka ezo mujja zireka. Ebizimbe mujja kubireka. Mayiga byonna byokola bikole naye nga okimanyi ojja kudduka. Tujja kubateeka kwembeera
Mpuuga mutemye abantu Masaka mujja bisasulira. Time, just time. Otherwise, tomorrow is Wednesday. Teacher Lumbu yaja kujja. Let us. Ndoza bifunye obuvunanyizibwa bw'ensi yaffe, obuvunanyizibwa bw'eggwanga lyaffe buli mu ngalo zo ggwe nange. Buli ekisoboka tulina okukikola okutereeza eggwanga lino. Buli ekisoboka wansi w'enjuba tulina okukikola okulaba ng'ensi yaffe tugitereeza tusobole okuwangula ensi yaffe eddemu sanite, eddemu mu mikono gyaffe, tusobole okugizimba nga tugyezimbira abantu abo ab'emitima emikyafu, ab'emitima emikuusa, tubeesonyiwe tusobole okuba n'ensi wamma ffe gye tunaawangaaliramu era ensi abaana baffe gye banaawangaaliramu nga tugizimba etutwala mu maaso ate nayo ng'etuzimba nga bye twetaaga bye bikolebwa so si abali mu buyinza bye beetaaga bye bikolebwa. Kuba buli kikolebwa ku lwaffe so si ku lwabwe. Bo batubba bubbi kati tulina okubateekako amaanyi nga ffe kye twetaaga kye balina okukola. Ebyo gavumenti gye twetaaga n'omukulembeze era nga si mulala ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye ng'okumutuuza mu ntebe kyawetagisa okulwana okw'enjawulo obutava ku mulamwa kukubagana eno n'eno tubeere nga ffenna tuli ku goolo emu. Bw'aba tugambye pulezidenti tusonze wano ffenna tusonga awo. Tugenda mu kalulu ffenna tugende n'amaanyi gaffe tugateeka awo abantu bajja n'okufuna amaanyi agajja okunyiiga. Bonna adivayidinga abantu tulina maanyi abantu tebajja kunyiiga. Era twabimanya ekitegedde tulemererwe omulamwa gwe tuliko so tusigale ku kituufu kye tulina okukola ku lwa Uganda yaffe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako kitaffe abakuume mweraba.